Ssabalabirizi Kaziimba Mugalu akyeko okukola ebikolwa eby'obulyake mu ggwanga kyagambye nti abantu basaanidde okwekuba mu mutima mu kiseera kino ekya Paasika. Abantu boogera ku kufa kutiisa era teri kitiisa nga kufa. Naye ate na kino enguzi naye erina bingi byerese, naye okuzuukira kwa Yesu Kristo kw'amaanyi kusobola okuwangula amaanyi ag'obulyake. Ekyo kyokka kindeetera okulowooza nti bannange Katonda ono asobola okuzuukiza Yesu Kristo mu bafu, asobola okuzuukiza emitima gy'abo ne tuwona obulyake mu ggwanga lyaffe, okulya enguzi n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kaziimba ategeezezza bino bannamawulire Namirembe bw'abadde awa obubaka bwe obwa Paasika eri ekkanisa ya Uganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. N'ategeeza nti mu kiseera kino abalina ate batwala ebyabatalina era ng'anokoddeyo ensonga z'amabaati. Abantu bonna buli muntu yina ku Paasika oba olina ekintu kye watwala nga si kikyo kikomewo naye oyongerezeeko katono kweno kiwabba yongerako ng'okomyawo, togamba kino kinatwala nkomeza yongerakokko, kubanga munnange ebbanga ly'ekitutte ebibadde nakyora yandibadde kikoze amagoba. Ono asabye Pulezidenti Museveni okwanguyirizaako okuteeka omukono ku tteeka ery'okulwanyisa ebisiyaga mu ggwanga era ng'ekkanisa baakubirwanyisa. Ekira bino abantu obufumbo bwa bulijjo bwe tumanyi nga Katonda wetutona omusajja n'omukazi, era abantu abaana abato tekewo kalikira mu ssomero eyigirize omwana ebyokwegatta mu P3 ne 4 oba bonna bufaafaagamu. Kale ndowooza kino kigezaako okulaga nti abantu baffe betaaga okukuuma obuwangwa bwaffe ate era n'ekigambo kya Katonda. Ate nsabira mukulu w'eggwanga ateekeko omukono etteeka litandike okukola. Ono era agamba nti n'obukuubagano mu bafumbo bukyase nnyo mu biseera bino, kyasabye abafumbo okweddako. N'okukuba abakazi, abasajja bakuba abakazi, naye n'abakazi kati bakuba sebo abakazi bakuba bamu ennaku zino. Waliwo omusajja gwe nawedde banoomu nsaasi omukazi ankuba yaneeba mbadde simanyi nti abasajja bano namulabye ku mawulire. N'olwekyo ezo zonna mpisa mbi, tuleme kugamba nti ekibi ky'obusiyazi kibeere nga kiwanikiddwa nnyo, naye n'emize n'egyo n'okubba nekyonna byonna birwanyisibwe. Eyaliko Ssaabaminisita Amama Mbabazi era nga ye ssentebe w'akakiiko akakulemberamu okusasula ebbanja ly'okuzimba ekizimbe kya Church House agambye nti ebbanja lino lyakuggwa essaawa yonna. With 16 billion in debt and we have a commitment from a reliable source, dependable, that has already supported us, the President of the Republic, in this effort, that this money by September, October, this calendar year, will be found and will be left in no debt at all. Not sell land. Instead, this year and next year, we shall be acquiring more land. And land grabbers who want to take what we have, stand warned. We shall legally handle you. We shall also emotionally handle you, physically handle you, but more so spiritually handle you. And in fact, when we talk next year, we shall be able to show everybody that whoever touched such land cannot live long. God bless you. Omulangira Jonjo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.